abalonzi omupira gulijje muli bwe mulabye enjogera tebigasa tebisoboka tolonda oli after all mbaga mulina akalulu toyogera nga alina 10 yogerera abantu bonna fale nansana baba mu kisenyi gamba nze ow'omu kisenyi alina akalulu akamu no abo balonzi boyogeza Saimo oyina akalulu aka toyogerera mu kululo fabeji gamba nze alina akalulu aka abantu nyiga mangu oba munyiige bino si byakunyiga bino bya bukulembeze tubagamba ebyaddala eggwanga ekimala abaana baffe mbalowoozesezza muntu alina kubeera nga ali ku byabufuzi omuvubuka yakava ku university najja yagala kwesimbawo ne sente z'okwesimbawo nga bamusondedde tugenda zijja ku million 3 zigende zifuke million aga kuba president office eweere ngo million 10 mwago nene olaba Tom Andiki kapere buli mwajja kwesimbawo kuba president kulembeze ekitiibwa tuseti nza akasengejja toyina mmotoka tojja teri mmotoka kusengenge sente waliwo mutaddewo mugamba wabaya kujja kuwava kabakala oyino bango zito wachi yes ne tugenda kudda paka ku LC1 toyina mmotoka yo at a level of V8 for example me MP vitizirwa umu nedda linda ko ino mulimu tanagula mmotoka tonna kola toyina byogenda kukulembera omuyala takulembera no semuruka planikira ku V8 ino kujja mmotoka eyiyo nga ate limanyago togipangisa wali ku Nasa Road wa mu kibanda no tulage limanyago we wandisizo obukadda 30 abukadda 30 tugenda sengejjamu ebikunku kunyi munyera bigende eri tufuna abakulembeza abatogire ebimwagala kulya obula planning gwanga lino okiwulira so tugamba oyina okuba ngo oyina gy'obeera tulaga amakago tukita permanent place of a board amakago ajja mu kitiibwa ky'omubaka parliament ng'ate gali manyago si bino alo usalawense no saving esente zonna yayo gye gibadde gitwala tugamba tulage otambuddeko passport yino kubakkirya n'abantu bajja ng'anoonye passport for the first time to travel olina okuba nga otulaga gy'otambuddeko gy'obiira obiraba wa benchmark byogenda okukola obijjabwa ekirala olina otulaga wa mulimu gw'okola badde okola ki oli special muki mulimi mukukutivu musuubuzi mukukutivu engineer mukukutivu musomesa ate n'oleeta turnover ya 1.5 billion yes that's a year transactional detail Saimo we are trying to set up a remedy for all the challenges that are actually affecting Africans wache enseringa bweri muwadde emigunjo ab'emitwe emiyayi abolimba okulembera tugamba buli tusiise ekimala katuvuddeyo omukulembeze olina okuba nga otuludde nga mwe abalonzi mutulabamu essuubi tetugenze kubba nakwe kusa nga mutwegayana bwegayiriza oba nga nze okwesimba kiyamba ggwe